leba wano be balake dubbe ba wano waffe n'omulaba ng'akaaba Salimu Sale n'amuwaayo 5 mutereze copyright sebata music wa muddire kati chenje nyingiza mu e-concert nebine ebiina ye Salimu Sale bwatuule ekkulu mwene mujene idea mefutwagala e-concert yinga gamba esente zizi nedda bine bibiina association ne wuma because ekyo gamba twagala copyright kati kino kanchi kubuulire bano abasuubuzi b'omu music balina abayambi b'omukulu be bamanyi bwe babalabala ebintu era oli n'amugamba nti omukulu mugambe bwoti okitegeera ogenda otutuuka mu maaso ga General Salimu Sale ng'ekintu kyawedde nga abamuli okumpi abayambi be mwamaze dda okwogera bahandola abe nti mumuyite wano bwe bati mugamba General Salimu Sale mwagazi wa art tamanyi art bameka be yayita ku ffe ne tugaana nti mujje mwogere ku lwa art nti mujje mumpe advice ali mu basuubuzi njagala General Salimu Sale bw'aba asisinkana tasisinkana balunywa anti balunywa omusuubuzi mu ndongo asisinkana oyo yennyini gwe basuubula mu omuyimbi sisinkana Misach sisinkana Jeff Chiwa sisinkana ani bano be muliko basuubuzi ekisooka General Salimu Sale tamanyi art kakati ye yajjawo obuyinza obusuubula ba artist ye atudde eri General Salimu Sale ye atudde eri mutebumuleetera oba omuyambi ye muyambi neffe ne twagala tuyamba tutyo tuteerewo embeera nga bano basita already abali well established bajja mu bwasita bwabwe ate ne bana abajja bajja mu Uganda mulimu ebitone bwe mwakola studio mwagiwa Kiwaatuli tuzi twayagala okukwata vidiyo y'omuyimbi omu gwe sigenda kwatuukiriza mannyo olw'okutya empalana mbuli ebebe kulu sente mmeka ze baatujjako ne mutabani we gwe bayita Edi naye nga ya gavumenti si bwe batwe bayambe ati bw'oba osazeewo kumuyamba asobola okubaleetera n'emisolo mingi nnyo senga munaamusembeza kati mwe ati mugenza okulaba nti mumuyamba mulina puresha ebasindise muyingireko mu ati nga sinaba kulonya bano bannakigwanyizi b'ogamba balunya ba Emma baani abo kubona nga yandi events promoter nabavumanyi bano abasuubuzi njagala kukubuuza yo wuma yo Super Association ekozeewo effort ki kiwandiiko ki ekigamba nti ffe twagala e-concert twagala copyright oba nabo baagala bagazi abasuubuzi bwe kye baleese nti tusike kino wuma simanyi oyo superstars biki teyazze kutereeza music yazze bappemu ate tebeerabirana bagambe era pulezidenti waabwe agenda mumala naye abakubbe ku mutwe addukire mu America kamiliyoni agenda kubabba amala atambula agenda ate mugenda mukola ki olaba bano bakiyenje ayagala funa ku sente amaleeta wano bakiyenje babba sente nga kyomina nakimubawaabira ate olwo kamiliyoni ogenda mulopawo agenda bakuba ku mutwe agende waddani abagambe balaba mama nabadde bubi nange munsasire bizibu byantemba so bano abazze mu kintu kyabwe tebazze kutereeza music bazze nabo kubaako kebabbamu ate si banenya kuba nabo baavu omulimu gwabwe gwasanyalala but bw'ogendanga ku nnyanja togendangayo na kikopo bw'oba osobola gendayo na pipa osenere ddala abasajja baba bawadde omukisa nga babasinkanye by the way at industry kati eri well recognized okusingako oluli kuba babayitanga bayaayi ababbi abanywi b'enjaga olwaleero we mufunye omukisa ogutuuka ku basajja abo mwanjule eyo ebintu ebisobola okujjuna music industry nga n'olubeerera kiriba wano bwe twali tumusinkana ku byatubonga naawe emunyonyi tetwalowooza nti time erituuka nga tetukola twayanjulayo interest eziri personal anti muzeeyi ze munnaye nonkolera studio oba nongulirayo akamotoka munnange nga kiwedde ne beerabira nti time ekyasobola okutuuka nga tokyali w'amaanyi tokyali ku stage naye nga music wo akyatambula olwaliro sebata tasobola kukuŋŋaanya bantu mu kivulu naye ate music we asobola okukuŋŋaanya obukadde 5 buli mwezi ekyo kyetwagala ne banayimba zino 4 weeks ne ziggwako bajja sigala nga ebabadde era bagenda sigala baagala by the way sebatoyo emirundi gye yakakaaba emirundi gye bakamuwa bukadde 5 nga buli wabufuna era yeetaaga obulala sigibala talenti yo tokkiriza girimitinga nti bagenda kukozesa mwaka gumu eno talent esinga n'ey'omupiira ekyo nakibagamba dda n'ow'emyaka 7 asigala akyayimba akyalya ku mulimo gwe temukkiriza kotogera bitone byammwe
i-concert ezo ze mwagala okuteeka ku mativi gammwe ffe si bye tuwetaaga naffe abalabi si bye tuwetaaga. Ate n'ekirala music industry eno temugitwalanga nti yeyoke eri mu bwetaavu. nagenza okulaba abayimbi 22 bagenda okuyimba olunaku buli lwa mukaaga bagaba sente mmeka kusinza information gye nafunye bafuneemu kitundu kati mu wiiki ofunyemu kitundu naye nga okyayinza omala emyezi 6 nga tozeemu kulabikira n'ekyokubiri banamala abayimbi bameka abali mu Uganda obamanyi oba ani register y'abayimbi omuyimbi alina ebuli banamutuukako omuyimbi ali embalala banamutuukako yanayimba ku next media tulina Wuma tulina Kibuuka mwakulira ba artist UPRS tulina bu umbrella bungi kakati ani kibiina kye kyaweredde obuvunaanyizibwa kola list ku bayimbi kuba nagenza okulengera bagenda oyimba ku Saturday eno nga kuliko Spice Diana kuliko ba Mudra bayimbi bawana e Kampala abawana e Kampala bokka naye eggulu wa mu Northern Uganda wali abaana bakuba eŋŋoma mu Eastern wali abaana bakuba eŋŋoma ate ngaera babadde bakolerayo nabo mu byalo byabwe era nga bamaanyi ebusoga awo. Spice Diana wabanga alina following gy'alina tugeze ku YouTube. Kati today Spice Diana tuswana muwa kakadde mukaba ayimbira brand ya Spices to wakakadde nga namupangisa nako nga nafuuka wa maanyi bwati asaba mukadde bula kakati gomuwa kakadde ayimbire ku TV ayimbe mu making sure nti music industry oba art industry temugitunda tudde kye twetaaga ffenna tulaba embeera eriwo baga ffenna tulaba embeera eriwo tetukyayinza kugatharinga bantu bangi mu kifo kimu but kyetwetaaga si kuba ku stage kyetwetaaga music w'abaana abo kubateera ssente mu nsawo bamufunamu kubateera ssente mu nsawo waliwo obusajja obusuubuzaawo ku UPRS baddira music ne bamutunda mu makampani ge tutamanyi. Waliwo kampani bagita the Orchard, waliwo kampani bagita Africa, waliwo kampani bagita the Spice. UPRS yawalula music wa Uganda nemuguza kampani ezo. Andi olwo okuba nyeka tuyambe omuntu ali eyo oba olwo okuba n'ebibiina ebiru byalimu abayimbi nabyo tubibayambye kuba tiza omuyimbi omulala tukuzinze n'emibindi Spice abayimbi babadde nga bacyamuka nga bo balowooza buli wiiki nsobola obba ku stage nenfunayo obuna ngenda kukuba omukolo nfuneyo obuna kati tebamanya nti kiri kye basudde ate kyekisinga secondly tebaasoma abayimbi tebaasoma muddeeyo musome business administration eyo business gye mulimu ne temumanyi butabi bagimanaginga okitegeera tebaasoma olwayo kye twetaaga muganda wange kkiriza obagaana si concert twetaaga music nga aleeta ekyo ekyamuteekebwamu n'okusingawo kubanga kyabugagga ekitaggwawo music kyabugagga muganda wange yekolera gyatuwadde bajja music kyabugagga n'okusinga amafuta ge twavumbudde ehoyimu okitegeera olwaleero music ayogera abo bonyini bannabyabufuzi olwaleero abaagala okusuubula music bamuteeke mu nsawo zaabwe tebeerabira nti babadde nga bakozesa abayimbi nyimbirayo akayimba kanoonyeza akalulu mugende mu bazannyi b'omupiira babazannyireyo omupiira gwe banoonyeza akalulu lwaki babayimbira buyimba kino kyekyobugagga ekisinga ekisobola okukuumira mu ntebe oba okugjamu saagala nnyo kubajjukiza bye South Africa mu biseera bya apartheid naye music oyo gwe munyooma asobola bakukunula mu ntebe mu mutudde laba omuyimbi abadde omu abazuuzumbizza olowooza singa ttiimu yonna yamwegattako nkomyawo nyeze yeekolera ayagala information eno gyegisayanko eyekolera official amanya nsigadde Duke Mwesigwa Freddy alongside my brother eyekolera fulenga Facebook yaffe eyekolera Uganda Duke Mwesigwa Freddy page yange kojja okunsanga mbere bulungi mweraba subscribe on this YouTube channel share like comment views tuzaagala mbere bulungi mweraba till next time bye bye.